Omuntu okusanyuka tekyegeza nti toba na bizibu. Ebizibu birina okubeerawo mu bulamu. Ebizibu is a going concern mu bulamu. N'ayina emyaka 8 ayina ebizibu. N'omugagga ennyo ayina ebizibu. N'abakulembeze baba nabyo. Woofiisi ekufuula bize, bizinesi ekufuula bize n'otoyagala kukuŋŋaana na banno, tegenda kumiisinga. Ojja mu nkiiko, toyagala kubeera na banno, basanyuka toyagala kubeerayo, mu nnaku tobeerayo, eyo woofiisi ekufuula bize tegenda kukola ki? Tegenda kumiisinga. We are in the 21st century. 22nd century ebulako emyaka 7. Kitegeeza 22nd century. Nze ne mwami sente tetugenda kubeerawo, ate gwe onoobeerawo bannange. Kati bunno mukyukireko omugambe 22nd century you are going to be in heaven. Kati gwe bw'onooba oweza 12 tugeze Katonda akuwadde emyaka 12 76 plus gy'olina oba 77 plus gy'olina gattako gy'okola ki? Gattako gy'olina olaba oba onooweza emyaka 10. Ye bannange bw'onooba onoogiweza ozuuka okole ki bannange?